enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro downstairs sizakuno sambate olindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo Mungamizi wa banki enkuru ya Uganda ne Operation Wife Creation ne MTN Chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema Kizinga Zanzibar kakati mbadde ngamba nti okusengula wa Masai abo mu Ngorongoro Conservation Reserve kati bano banansi banabeno ku mainland ndera ba Masai abasengulo bagamba tine oli avudde nambizinga ebintu byeno ku lukalu tabimanyi nabbimanyi averi mu bizinga ajja awo ibiragiro wano ku lukalu balabanga kugamba okubayisaamu amaaso ekyokubiri Tanzania yakola endagaano ne kampuni emu e Dubai okumanaginga omwalo gwabo gusinga obunene ogwe Dar es Salaam ngabo gamba nti tugabette nti airport ya Uganda tujuwa mifo kyokudanga wano buli kiseera abantu okujja bano balidde sente tulonda abantu kusinzira ku byabufuzi tujuwa abakugu bagiddukanye buddukanye wakati bwe mugiramu ne muyita zibidi ne mujuwa omugwira kakati era banansi bagamba nti mulaba n'omwalo gwaffe yagutunda yaguguza bagwira abe Dubai kyekimwera neriri ettaka bagamba nti ebintu byaffe abiwa bagwira kuba ajukira ne bali Abamasai abasengulwa kubanga abalamuzi abasinga babeera bazungu nti omukazi yava mbizinga atumazeeko ebintu byonna agenda abiwa baki bagwira kati ekyo kikulu lwaki Zanzibar mu nsonga eno nkulu kakati n'ekirala ojja bw'oba weetegerezza okwekalakasira kwabadde eno Dar es Salaam, Arusha, Dodoma Zanzibar tewabadde wadde okwekalakasa kitabe Zanzibar balina okubanga nabo baliyo bagamba nti naye mukimanyi nti abantu beeyo tebabadde na nsonga kwekalakasa bawala na bwalanyi muwala waffe wajiti wabadde wadde wawe yali mu kintu anti yali mu kintu kati Zanzibar efuuka nkulu mu nsonga eno olw'ebyafaayo ebyobuteesigangana enkayana engeri gyawadde embufumbo n'okubeera nti olwaleero Omuzanzibaali yakuttemu okay ekisanja Suluhu kyamazeeko teyalondebwa bulondebwa yalayira bulayizi oluvannyuma lwe yali mukama we okufa ekitegeeza nti ku mulundi guno bamulonze ekisanja kye ekisooka nga bw'eri nkola Tanzania president okuvuga ebisanja ebibiri kitegeeza nti Samia Suluhu alina omukisa okusaba ekisanja ekyokubiri ebibaddewo mu kulonda kuno paka ku kulayira kwa Samia Suluhu bimweyimirira for another term kakati ekyo kigenda kubaako enkayana y'amaanyi olw'ensonga nti okusoomooza okwo kugwa nnyo mu mawanga si yagenda okusooka okwesanga mu kusoomooza ng'okwo ate bw'ogattamu n'okusika omugwa kuno okukoza eki okubaddewo nti afunye ekisanja kye ekyo era abamu badde bagamba nti ate kano tekabadde kalulu kuno kwabadde kutikkira nti yabadde coronation olw'ensonga nti kiri ekisanja abadde afuga si eyafuna mandeeti era olwa bamusaasidde nti mukazi wattu bwe yafunye mandeeti ate yagifunidde muki mu kavuyo kwegamba mandeeti wagifunye naye ng'ate bo bannansi bennyini ate beeyiye ku nguudo balaga nti ddala ddala ate tebakumatira kakati Samia Suluhu ku byabaddewo bw'anaatuuka kuba ajjukira nti amawanga gaffe gano Tanzania, Uganda, Kenya
original East Africa. Uganda akalukayo bwekakuba nga bwegenda okukakuba mu 2006. Tanzania yesooka yekulembera nga bwe twalabye yalonze 2.25. Uganda ebeera eronda 2.26. Kenya ebeera eronda 2.27. Simanyi baateekateeka ngeri gye kyajja. Naye ebizibu byaffe bw'otunywa omu okusomooza bwakuvaamu omwaka ogwedde mulala yabeera akugenamu omulala tubeera n'emyaka 2 awo nga twetunulidde nga tewali kusoomooza. Naye okusoomooza kujja buli emyaka 3 gibeera giddingana. Kakati Samia Suluhu yafunye mandate 2.25. Kitegeeza 2.3 bajja kuddamu okukola ki? Okulonda. Naye kubibaddewo kyebika nga bajja kuba okusika omuguwa bajja kutandika okukayana nti naye ono kumpi yafuga kisanja kiramba. Kwajukira Magufuli afa tuli mu COVID nga yakafuna ekisanja ekiki ekyokubiri kumpi ofuza emyaka 3.5. Lwaki ekyo tugibala nti no mifu tuddeyo mu ssemateeka tukyuse nti singa obeera ozzeemu ofugeko omwaka 1.5 kubanga era ne Trump ayinza okukuba ne Trump lwakula wakati awo yagambye nti no tagenda biddamu naye ne Trump wasobola okuba okusika omuguwa. Trump ayinza okugamba nti bayogera bisanja 2 bayogera nti ebyomuddiringanwa nafuga kiri ne munkuba akalo nkomyewo ekyo kimu nonkomawo kino ebyo 2 naye ayinza okugamba osaba ekirala kati osaba kyakusatu ate ayinza okugamba nti si baali balowooza ku bisanja byamudiringanwa sosobola okufuga ekimu kimu bwengenda bwenkomawo kyalina emyaka awo ne bwenkomawo emirundi 5 kati anti kakati yensonga lwaki waliwo abalina endowooza nti ate palamenti erina mugaso ki? Ssemateeka yakolebwa yaggwa naye amawanga buli kiseera muzuula bye mwali temwetegereza. Yensonga lwaki buli kiseera alina okubaawo amateeka agakola ki? Amateeka gasinziira ku bibasoomoozezza bye musanze. Oluusi bwe mbeera mubaga amateeka mulina bye mutalowoozaako. Nalaba Chief Justice Owiny Dolongo agamba nti kyatukolawo byebisanja ebyo bwe twali tukola ssemateeka tetwabisiba bulungi. Nti singa twali tutegedde nti oli ayinza okulowooza obijjawo ne tusiba nti okubijjawo kizibu nnyo oba tekikyusibwa. Era nkimanyi nti bwe tunaagenda singa tugenda mu nteeseganya Uganda empya nga kola ssemateeka mupya bwe baliddamu okusiba ebisanja oba ne baddamu okusiba emyaka omuntu gy'akomako bajja bisiba nga tebikyusibwa okusinziira ku bye tulabyeko. Kati Samia Suluhu agenda kusanga okusoomoozebwa okwo nti bw'amalako mu 2023 waliwo abajja omugamba nti kituufu tugamba ebisanja 2 naye kiri ekisanja kumpi wakifuga bulamba. Ate kakati kumpi gwogenda kufuga bisanja 3 naye gwe lwaki teweddako awali saalondebwa kati anti oludda lujja kwekwasa ekyo. Era kyekyali e Nigeria Goodluck Jonathan kuba ne Nigeria nga bolaba bano balina enteekateeka nti Nigeria president bw'abeera nga musiraamu ava mu mambuka amyukibwa muntu ava mu kye bayita amaserengeta oba ebukiikaddyo. Laba Yar'Adua eyali ava mu mambuka ebukiikakkono bw'afa mu 2010 laba bw'afa yafa mu 2007 nga yakawangula ekisanja omumyuka we Goodluck Jonathan n'akola ki? N'akwatamu. Ne Goodluck Jonathan ava mu bukiikaddyo mu maserengeta ekisanja kye kiggwako bali bamugamba nti kumpi kiri ekyoli wakifugamu ki? Olwo bali ab'omu mambuka baagala kuddamu beddiza obuyinza kati okusoomoozebwa kubeere wantu ki? Kubeere wantu wanyina ate era kutera ggwa mu bitundu ebyo nti omukulembeze ava eno omumyuka ava eno. Laba mwe mwaleeta omukulembeze wamwe nga mumanyi nti ku luno fe abalimu laba bwafa ng'ate ssemateeka egamba nti omumyuka yakwata ate nga mu nkola yammwe omumyuka aba ava mu kitundu kiki
kirala kati okusoomozebwa Samia Suluhu agenda kwesangamu. Okay, oyo Samia Suluhu naye biki bituyinza okutwala ng'ebyokuyiga mu process eno nga bwebadde for a better Tanzania. Enkuka birabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire siriya sita danger tukubana tukujja mu kabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya mu Israeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambadde olindeka sambadde enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wife Creation ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema.